Niba kuba emigo nga bangamba ekigambo kimu olina okugamba Allan Ssewanyana oba Ssegirinya tebakola ki tebakutuma ne mugane bagamba bannange abo sina kye bamanyiiko kyawulira bulungi ngeri gye bantu okunyamu kyawulira bulungi olubiri bwangonna era naye mulamu bwange sewulira 24 hour mbeera nzirukana sikyatereerako ddala era mudakika 15 manyagala genda manyiera bwe bawenyini abamala okukuba ate abalala ne bagamba yogera kyoyogedde. Abasibe bakawangamudde ku bya Ssegirinya ne Ssewanyana. Ffe ababaka bano tetubamanyi, abasirikale batukaka bukasi okubawaayiriza nti be baatuwagira. Kaakati nkubuuzaako subscribing, sharing, commenting yonna gy'osinzidde agenda ku mitimbagano, ate ffe tweyongera okulabika nga tukolera okufeffeta ensonga gye tukutteko oba oliawo gye twagala tukuweeko okunoonyereza n'okw'amaanyi kwe tukoze bassebo ne bannyabo. Yeeraga nga we waliwo omusibe avuddeyo wakati mu kkooti n'agenda mu maaso okulabika nga akawaŋŋamula bassebo ne bannyabo ng'ategeeza nga abasirikale bwe bagenda mu maaso okulabika nga babacunya nga bano babategeeza okulabika nga bavaayo okuwaayiriza ate ababaka okuli Honorable Muhammad Ssegirinya kw'ossa ne Allan Ssewanyana nti be bagenda mu maaso okulabika nga benyigira mu kitta bantu ekyali wali mu bitundu eby'e Masaka. Kakati okusinziira ku kkooti enkulu mu kibuga Kampala ng'eno ewoza emisango gy'abakalintalo yegenze mu maaso okulabika nga esiriikirira ne wabaawo akasiriikiriro ne wabaawo ekiswalo ne wabaawo okwebwalabwala ne wabaawo okuwulira nga okuswala kungi bassebo ne bannyabo omusibe amanyikiddwa nga Jackson Kanyike bw'agenze mu maaso okulabika nga akyasanguza lunye ng'abasirikale mu bitongole ebikuuma ddembe we bagenda mu maaso okulabika nga babatulugunya nga bamutegeeza okuwaayiriza Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana nti be batta abantu. Okusinziira ku kkooti eno okuludda oluwaabi nga luno lukulembeddwamu Lino Anguzu bagamba nti baleese obujulizi obugenda okwesigamwako mu kutambuza omusango wabula nga bavudde ne basaba omulamuzi Jane Elizabeth okubongerayo akadde mbu okuleeta obujulizi obulala. Oteekeddwa okukimanya basajja bakulu bano bakagenda maaso okulabika nga bakulungula ebbanga mu kkomera kumpi twogera ku mwaka mulamba wabula nga abawaaba omusango guno buli lunaku buli mwezi buli we batuula mu kkooti bavaayo ne bategeeza nga we beetaaga okulabika nga bafuna obujulizi oba babongereyo obujulizi. Of course incident happening we twogera mu wiiki nga 2-3 kyewuunyisa okubanga obujulizi ate oba oliawo babukuŋŋaanyiza omwaka mulamba so nga ate bwe twogerera ddala ku kintu ky'osobola okuyita okukwata abasibe kyabatwalira ssaawa busaawa okubakwata n'okuzuula nti be beenyigidde mu bulumbaganyi buno oba be beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno so nga ate bwe twogera ku kuwa obujulizi kibatwalidde kumpi twogera mu bbanga lya mwaka mulamba. Of course kino kigenda maaso okulabika nga kikuba ebituli wakati mu kkooti zaffe era ne kiraga nti kkooti tezeetengeredde, tezirina na buyinza, tezirina namaanyi, tewaliiwo na bwenkanya ne Katonda yennyini ne weri waggulu weeyogera bassebo ne bannyabo ku balamuzi baffe wano nsobola okutegeeza nti enkola gye bakolamu ebintu oluusi ebaamu okwewunzika mwana wattu ne weewuunya. Kaakati kuno ku basibe of course abakwatibwa ku nsonga zino bali 7 okuli Ssegirinya, Ssewanyana ne bannaabwe 5 okuli Kanyike, John Mugerwa, Buru Wamara, Mike Serwadda ne Jude Muwonge era nga 4 ku 5 bagamba nti babatulugunya era ne bafuna endwadde wabula nga bagenda mu maaso okulabika nga babakaka okuwaayiriza basajja bakulu bano. Okusinziira ku ludda oluwaabi bano basobodde okulaga nti balina obujulizi omuli alipoota z'abasawo ku bantu abattibwa, engeri gye battibwamu, ebifo we baasangibwa nga battibwa, alipoota eziraga abasibe, engeri gye balimu era zaaweereddwa bannamateeka b'abasibe okuli Evans Ochengo, omuloodi wa Kampala Elias Lukwago, omubaka omukyala wa Kampala Shamimu Malende, Samuel Muyizi Mulindwa, Godfrey Tulyamusiima ssaako ne Karebu Araka bassebo ne bannyabo okweyongera okwekenneenya alipoota zino. Wabula okusinziira ku ssemateeka obujulizi bwa bano mu kiseera kino tebuyinza kulabika nga bwesigamibwako kubanga kkooti ekyali mu kweteekerateekera kutandika okulabika nga bawulira omusango guno. Of course okusinziira ku bannamateeka b'abawawaabirwa bagamba nti bino byonna bayisa biseera nakugezaako booliawo okutwala biseera naye nga bakimanyi nabo bulungi nti abantu oba abasibe abamu ku bo naddala ababaka tebalina kye bamanyi ku nsonga zino
Of course kakati omuntu asobola okulabika nga avaayo n'anunula bano abasibe beŋŋamba omukulu Honorable Norbert Mao aina obuyinza obugamba obutunula mu nsonga z'abakulu bano era n'agamba nti bateebwe singa akola okunoonyereza n'akakasa nti nno bino bye bagenda mu maaso okulabika nga babavunaana si bituufu. Of course nga ye minisita ow'ensamateeka alina obuyinza obwo naye ng'ensonga bwezito bwe ziri basajja battu bali eyo mu kkomera singa wabaawo obujulizi obuvaayo ne bulaga kino tekyandibadde na buzibu bwonna era tewandibadde akolokota. But of course ekyennyamiza bannansi emitima kwe kulabika ng'ate ensonga bazikwata mu ngeri ey'amancoolo. Ensonga bwezito bwe ziri subscribing, sharing, commenting, genda ku mitimbagano gyonna olabike nga okola ate okusubscribing okwate mu kide ffe tuyongere okukukolera okufefetuka omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Nze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.